Stella, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kuja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochua dindi bolochua chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera candle night ogimanyi bagita candle night bwokutte gwobba washuga teyamazanye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiga nga tebabati n'oyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala
full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga birimu. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back to dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Ate Maria Chulumuti yalunsuulamu. Era nga tukyali ku kiraamu. Tuzaala abaana bali. Gwe nani? Maria ki? Kati nga womanyi tudde ebbali twebuulirira. Maria kyangamba abaana tubanjule. Buli omu akwate be yazadde abaweeyo agenda agamba mukazi we. Maria ki kyewankola wasaanyawo amaka gange sirikiddira. Wakolodi. Nga nkuba omukazi akamba mama w'abaana twafunyeeyo omwana. Naye olowooza eri kyali mu kukola. Naye kyali mu kukola. Kati nkulaga bye bimu ebyamalawo amaka gange ensobi sirigiddira. Gw'oli wange kwata wano. Abakazi tebaagala baana be tuzadde ebbali ekyo nkigambira wano katambala kange kaluwa. Banna kiki? Ali buli njogera ku kintu ekyamaanyi mu bulamu bwange nga ntuuyana. Ekyo kyamalawo amaka gange. Kivula nze ngenda kukuŋŋaanya abaana. Sigenda bakuŋŋaanyiza wano wali mukyala wange atabazaala. Nja balaga nti wano waka wano wange abasajja munansonyiwa. Bino bye njogera mbyogera lwa myaka. Era ekiraamo kyange mukitwale serious. Nesi buli mwana gw'ojjeeyo mbu mukazi we agenda mwagala. Ekyo kyantuukako. Kivula nze nga ngenda zimba amaka gange. Wendi kuŋŋaanyiza famire yange. Kusikati kambuze gwe mukazi. Obusungu mu bujja ku baana be mutazaala. Anti Maria kyapa amagezi. Kye tuba tukola omusayi gwaffe tuguleete. Gukulire wano ngeri gye twafunyeyo abaana. Yali afunye nga nange nfunye. Akuwaga. Ampaga amakaga go. Kye tuba tukola tuleete abaana baffe bakule nga bamanyi baani. Bannaabwe. Obwana nno bwa bbanga ki. Myezi 4-5. Mubasabayo mu bannyaabwe. Ate twabasaba nze nakyogerako na bwogezi omwana tatuukanga. Ne kakati bamukuba mbogo egwa wala. Kiki? Ate yali atuuse. N'omwaka guno ngenda muleeta. Anti yagenda yali ngana yagenda. Kati omwana wange adde mu banne bakulire wamu. Soko nyumiza emboozi. Kati munnange anti omukazi mugamba twafunyeeyo omwana nazadde. Nagasuulira.
asembeza ati okutu kogwe nti twazadde sigayi ne jambia so mukazi yali agenda kuntema ebyekisiru ome kufumita ekiso bwe yamala osembeza ati noddamu yazaako kisooka ove mu kuseka naawe ebintu biri siriyasi oseka omukazi yankuba oluyi abaluso nekambuza abaluso bavaawo ag'ameeru subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma real time with mimi Shamima Yanja lyerinnya lyange njagala okubeebaza okubeerako nga mulaba mukola kyamaanyi mbaagala nnyo nga bwe munjagala era mbasaba okubategeeza nti Hijab Nation ku mulundi guno tegenda kubaalayo ennaku z'omwezi nga 28 29 n'ennaku z'omwezi 3 enamba y'essimu ey'okukubako okumanya ebisingawo eri 0784 592656 tuyina Halal Expo ng'ennaku z'omwezi 28 mpaka 3 leero Hijab Nation erimu ebinnonogo bingi mugule ku midaala bannange ena expo yakubeera ng'abantu mulanga bizinensi zammwe mugule omudaala ojje ffe tugenda kuwa omudaala kati gwe ekikyo kya good decoratinga oba good brandinga nga bw'ogwagala oteekewo ebintu byo abantu bajje bamanye bizinensi yo kuba abantu bizinensi yo mu maaso abamanyi okukozesa intaneti batuyigirizeeko batyabwe bakola ssente ku intaneti ffe ekyatulema so olina okundeetayo kubagula ku midaala njagalayo ku bantu abagulira ku bantu tickets bannange ogambe nga mmeka 28 mpaka 3 ogw'omunaana omwezi guno omwezi ogw'omunaana ye butukyayina ngenda kukutwala nakuwa abagagga tobampa buwinzi simanyi kukubira muntu tugendagendayo nabo sebo kye baagala teri mugagga sebo anti omugagga njagala kugendayo mu ofiisi zaabwe nti mugambe ntuuse mugagga kati ngenda kusoosa omugagga hamu kati anti alina ofiisi nyingi naye ngenda kutwala ku yennansana owali bondi y'emmotoka sebo omugagga hamu motozi hajati una ati mwabasiraamu hamu ku hajati Sumaiya Zubeda kati nze Sumaiya wakwanya omukazi gwe bayita Sumaiya ni yali akusigadde kati wasuze weegala ennaku zino nalokoka munaye ndokose nnyo so sebo aji ham tugenda kujja taata nenkuwa ne Haji Asirafu ali wano ku Arua Paaka era neyagonzezaamu abadde alina ofiisi ku Arua Paaka nakati weeri neyatwongedde ofiisi ekasubi ngenda olaba akazimba akakenyaawo ng'okaba otukyemakirira akali mu bitaala awo nze nkayita kazimbe naye guzimbe gunene naye olw'obulungi bwako yakawa amataala sebo kati awo tulinawo ofiisi era wengenda okutwala nkwongera ani omulala mbagagga bange njera okuba n'omugagga wange George era kasubi tetuviirawo ddala owa Cheap Hardware Chipu no yangamba luli twesanga mu birthday ya Uncle Abe ngamba Zubeda nga tojja kunkyalirako namugamba njagala nnyo nziye nga nina ekindeese alina ofiisi bbiri alinawo ku Cheap Hardware wennyini ku main branch tulinawo ofiisi ne ku Georgina Gardens alina ensaba omukubire nga gyali tugende ffenna kiwedde ate nze kabyongamba nkwongera nnyo omulala nja kutwalako ne mu katale wakiseka ketuli naawe kabiwanjagadde awo ekyo kiwedde bano abalala baali bankozesa bukozesa baali bayuza bannayuganda bakozesa watuuka wano wamala olika andi waka banaye ndi ku muzuuli ekirala ajati omaze okulanga ali kati olonze ekirala twafunye abawagizi abafa abaddala uwa Hobera ngosaka abawagizi abagamba ne basubscribinga nnyo era abawagizi kati buli lwe najjanga njo n'abantu bange nga 10 oba 5 okwongera okukakasa ngamba tumirako kati ngenda kutandika baba otumire 10 batuyambe bakwata amasimu g'abantu baba subscribing se twagala okweza emitwalo 5 gy'aba subscribers kiwedde kati tuli mitwalo 24 kitundu so kati kusawa ya leero omanyi nyine ekifo kibayita Mpombo Restaurant Hajati salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hajati barakallahu fik neyanziza Hajati sharia yange kati gulayo ne ku ticket za Hijab Nation Hajati meka
era nze ngendo okuleta ajati zonna tiketi zagula kuba kati zituyambako kuteekateeka so ajati kuba mu expo tetwagala nte bazze kuyingira mu expo kusasula twagala abagenda yingira eri munda kusoma biki ebyo bye bajja sasula naye bwano bakasitoma bampita mu expo babwereere naye twetaagayo abatuyambako kuteekateeka ekintu ajati naku zino ekintu akikuba otuuka ku mpombo olwokutaano ajati akola va muzine kati zino zireke Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ezo ziri okay naye naku kati ezirimu ebyamagero ebere Thursday ajati ebere nnyo Thursday si Thursday ajati ndowooza owulira omuntu wabeerako nno ng'akulaba bambi mwagala nnyo hajati amanja era hajati jaga kujja Dubai nkuyiteko nze abantu abanjagala nange mbaagala ajati Sharifa mama Zozo hajati yangulira sharia olugave wanyirira ate sharia zibaza bei wandaba kotidde zaagala yitaawo nnyo kakati ajati agenda kugula nze kogambye era nze ngera mugamba era mugazi Zubeda yagambye oli ku busiraamu ajati asupportinga nnyo obusiraamu era olaba ne mu kisiibo abasiraamu nga muli mu kusiiba okusiibululira abantu bwereere nga Mpombo African Restaurant wamu ne Sekasani ne Sekakasimu abantu bino ebisookawo fruit si biki akatogo bwereere okitegeera kati bino ebisigadde byojja okwegulira ne wano ngomaze okusiibuluka ebitandikirwako biba bya bwereere badde ekyagambo ekiri ku Mpombo olwokutaano tolina woyisa kigere olwomukaaga tolina woyisa kigere ku Mpombo olw'Essande abaana abali mu UAE bawagidde Mpombo African Restaurant baveeyo nno tebavaawo nno nga wogamba nti manyi awo wetuli webayite Deira tebavaawo Deira wokka abaana bava Lukuzi Laskaima abaana bava Sauja bava Abu Dhabi Sharuja sigiyigangira jogera bulungi banga lyomaze olinyenyenyi ng'ogende Dubai lwaki ojja giyita Sauja bagiyita kyali kati omuntu ayagala Sharuja Sauja kwegamba mukamwa kutolina musha tugenderawo abaana baveeyo Satwa Buju Khalifa Dubai Mall so ne bajja ne bawagira Mpombo kati nze we nafunira nange omukisa gutoloza ati Mpombo yokaje bawagira kati ate nange ne bampagirira omwo ng'oggyeko ebyakkago kati abo bo baategeerawo naye ate baatuwagidde mu pulogulaamu eno andiza amawulire wengafunira bansawulo bagamba Sebbanga tugoberera we bali kukola n'ajati ekintu nga mukipika nnyo nga mutusesa bambi ne bakompulenga gwe obulamu seka anti olumu oseka nnyo nga saagenda ku peesi enseka gy'oseka saagituuka kati waba musonyi we abawagizi baake Sebbanga buli ssaawa aba aseka kati nkole ki bw'osiba feesi gwokola ki kankaddiwe kale n'olw'ensonga eyo waliwo omusajja mutolere ku Salamu bamuyita Abu ali awo musuubuzi bamuyita Abu ali awo mu Dynasty ali mu Kikanula ate ennaku zino atambula ali ku Nnyonyi ali ku Emirates ndi naye omusajja oli muwanvu mugulumivu bw'ati bamuyita Abu muganda wa Hassan basajja ba Muzeeyi Magezi Express Cargo tulinawo omwana ali awo kati ye yingini ya Wampombo bine by'amasannyalaze babita batya yingini bamita Dennis ekifo kiri active alina okulaba ebintu ebyo bya electronics TVs amataala gano okumonitaringa biki ebyo bye bafumbisa bingi nnyo nga bwe bitambula ne kati nga bamita Dennis wa Bobby oyo kwali atulaba Dennis wa Bobby nkutumiddeko omukyala gwe bayita Letitia oye client abo kati bebe nagambye be bali mutugoberera buli koteekayo bwoti be basooka okitegeera tulina omwana omulaba bamuyita Hadija ali Abu Dhabi oyo sebo Hadija Abu Dhabi wali sister wange Shamu Events nkutumiddeko oyangambye ng'oli smart Sebbanga ennaku zino Hadija ati kutidde Hadija abalaki so abawagizi bafuusa abawagizi ekirala nyina ebyamagero okuva lwe najja wano ebizze mu bulamu byange bwendaba tetunabakola pulogulaamu zinnyingi naye olaba nti kati enkyukakyuka mu bulamu bwa Sebbanga yeeyongedde kyo waliwo omwana eyanyambye mu luyimba eyakuyimbye mune nagamba wanajja ti buli woosirika abantu nga bakuggyako ebirowoozo kabiwantaddeyo n'ompanika omwana omuwala yanyimbye mu luyimba gwe
nagambidde namunoonyeza okufuka nalabye kati omusajja amuyina bamuyita Sandy Music eyali DJ wa Spice so kati DJ wono Green Daddy bamuyita Green Daddy namukyazaako ne kati oyo DJ we bamuyita Sandy Music ye yalese kana akawala gwe oyo omwana kye yakoze sibo kati nze ni mu kutraininga wuyo amanya genze gannemye n'okwogera simeyani agenda nokuuta wanya diri lya luzungu nnyo bannange ne bambi bamuwagiri kankugire mu wano mugunu mu power bank wuuno wano Kazadde lyogere olungi omwana tumupromote Kaza akuliko eddala gali abiri ye Kaza Diet ne Sandy Music amanya gano ganatundaago aba muyitire eddala Kaza banamuyita nakasa saba mwajjinaze kyewakoze wamma kirungi webalesenga sebbanga mulaga nti akyaliyo era wa mugaso tuba ba mugaso naye buli woolekera okukola content ng'ensi ekujjako ebirowoozo era nakigambako ne Pastor Bugembe mune naffe bino bye tukola comedian muyimbi dancer artist yenna ng'oli content creator kati kitwale guno mudaala gwaffe kati sebbanga mu dduuka atandise mu maso okuteekamu ebiki ebintu bakiraya nti bakomyewo okumpagira okugula nakiwabula Pastor Bugembe era buli kaseera abeera akinzijukiza tukimanyi sebbanga gwe waŋŋamba nti waliwo omusumba webera nga tataddeeyo music nemugaba musumba abantu bataddeeyo music nemugaba abantu musumba bakwagalira mu music toweerabiranga kikuleese nemugamba sebo teekayo endongo ogwo eryo dduuka lyo gwe abantu tobalinza gwe baleke oba kali oli tekamukoledde gwe muteereyo akakolaki naye abantu bano bakutabula kati musumba alina ennyimba za mirundi emeka style za mirundi 3 alinayo oluyimba lwasobola okufulumya nga lwa mwoyo nnyo kati nga zino akayimba yajeti musumba agenda ssanyuka akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wanika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimayo teyasirika bwe yawulira nti yayita omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano lero olaba Pastor Bugembe abasiraamu babo baluyimba kati oyo Pastor Bugembe omutuufu ekyokka kye nali mugamba nti Pastor Bugembe oyimbira abantu bonna oyimbira abasiraamu oyimbira abakatuliki oyimbira aba Seventh Day abakristaayo abayisiraamu n'abempewo bamama fiina ati nabo gye bali eyo era nabo bagasa abaddala so oli abagoberezi ba mama fiina nga tomumugjaako nyina muganda wange yeeyita bamweyana naye buli omusanga mpa ne ssente olw'enviiri ati mbu bamweyana baba n'enviiri nkutidde so kali Pastor Bugembe kawanaza style abati engatto okubawe ekigero ojja kumenya ekizimbe nenga anti mbadde njagala ogirabe mangu luli walwawo giraba iyo masavu bana ibino masavu za uteka kungwe bawiwa kungattozo fana abatunga lumu tebali kusalako ekigere nga baagalako mu masavu abantu balage engatto y'omusajja ate munnange masavu kati ekiro oba omasamasa engatto jajiwa ku receiver gye bayita Balenciaga era kwegenda ku Google gisearching anti gyogere sijja kugyogera Balenciaga gwe tubadde tukyali ku Pastor Bugembe kati n'oteekako akayimba kalaba bakayita wanaza eyo nayo sitayiro ndala wanaza kebibi wangula n'omusaayi gwo sitaani yagaziwa wanaza kebibi wanaza neyo sitayiro eringa lingala lugwa fulo
kale ate newabeerawo neeri eyagundi kwata ekisimu ekiringa yimba mwawa kwata ekisimu ekiringa tafaali nga mukama akimanyi njagala kumanya beera ne ezakaweke nga mukama azimanyi njagala kumanya eyo ennyumba waliwo gayimba akalala naye kati oyo pasita Bugembe kati namugamba abantu bwe bakwagala toyina kuzikiza era kati pasita Bugembe ye muntu ndowooza akyasinze ennyimba ennyingi mu mwaka abeeramu n'ennyimba nga 10 oluvannyuma lwa myezi 2 yakolaki afulumya era erikodi ye yakagimenya yakola ekivulu ennaku 3 nga zamuddiringana anti gega amaanyi ge namugamba abantu bali tebaze mu pasita Bugembe olw'okuba nti ali bw'ati olw'okuba bajja ku bintu bibiri ti musajja munnaddiini ate muyimbi mulungi era musumba bakusasula tolina kyotubanja tobabanja omanyi waliwo okugamba nti bannaye bannayuganda mbabanja kino tobabanja ate nabo tebakolaki yabakuba endongo n'ezimu zasigalawo kati nga tuvudde ku pasita Bugembe nasanze mwannyinaze omuwagizi owaddala gwe wanzuulidde yazza nnoonya bunoonya yansanze ku mpombo restaurant omulenzi bagenda okugula tiketi wamaze dda bamuyita Keizi Kenzo oba erinnya lye oba erya Kenzo yali yeeyongerako oyo omwana awagira senga sebbanga kyotalabanga kyeyakyalenzinze kumwa abawagizi abalala omwana mulenzi yazze yeetaddeko ttatu aje tuomanye omuntu okukwata n'agenda mu abo abasajja abakola ttatu nabaga muntereko erinnya senga sebbanga ng'akuwagidde alaba tebikumalira wabula n'agamba njagala mumpandiikeko erinnya nti ne wendibandazeewa terijja kusiimuukamu ne balimukuba mu musaayi gume kibaita okuteeka ekintu mu musaayi n'agamba alina abantu aba 2 mu Uganda ye baafiira ku ba artisti be nga nabo b'olina abo mbayimbi owagirani olaba nnyo esindi muntu wange ate omulala Kenzo 3 Papa Misachi 4 Maureen Nantume 5 nga bangi Uganda yagala gimalawo nina abantu bange Carol Nantongo abo 6 abasajja nga babulamu Juliana abo 7 Irene Namubiru 8 abalungi bonna obaagala nedda bayimba obulungi ati abayimba etaago buli ayimba obulungi abantu bayimba obulungi nyongeraayo naddala nga beewa n'ekitiibwa tukomye abo 8 mpa 10 9 bulungi naye kati bali bennasoose bali ng'oggyeko n'okuba nti bayimba bulungi bantu bange mu contact mwogera n'okwogera kati nze ono omwana ye bwe yagambye nze abange era mu kaseera mbeera naye kamba yiseewo baleme beerabira nyina pasita Bugembe David Lutalo Spice Diana Shiba Eddie Kenzo president mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kati waliwo awo Kamiri bebe mwagala nyimbira bulungi era akuba simugira nnyo lwakuba nti mpozi nga omanyi muyimbi wange naye saagala muga nti ate ye si wange jasa nyimbira bulungi naye simugira nnyo saagala muga nti wange mukubira ne Kasimu mpozi omuntu ataatugatta ennyo ku bebe bali abantu 2 muganda wange Kirebasoni wamu ne muganda wange Roni Mutabaazi naye kenyini tusingana nitera sinkana nga bantu nambuuzaako nga artist munne naye saagala kugamba nti ki engeri omanyi ekyantiisa omanyi nze saagala nnyo okutabula engeri gyendi eno Wakyagulanyi kati neeri kati ngeno bajja kulaba eno ate neeno bakulabe ekiwaatule ate bakulabe ekamwokya n'emagere kati gwe nalekawaawo wakati kubanga bo bamumanyi nti ye tagira nnyo Kamiliyoni so kati abo be bayimbi bange kale n'abakyala abalala mwebali naye okusinga abo bendi nnyo kulozi nabo tinsobola omukubira ne Kasimu netwogera sobola omugamba ekizibu kyange kati ono omwana ye yaŋŋambye alina abantu bameka 2 alina senga Sebbanga nga comedian yewuwe gwagwa ne yaŋŋambye Sebbanga nsobola n'okukola ekintu nga baga kabaka waalibwa wenkola ki ye naga nti waba awaakuli emabega nze nsooka oggwa gwe n'olyoka ogwa oli omwana muzibu nnyo kati atuyina nze nemusuuza Eddie Kenzo ku mukono gwe bwe nti era video babakundadi njajjukuwa jasi ojja kundagira mukono gwokka
tolaga birala nnyo kuba biruma abantu era olwo ne mukwano gwange yampabula nanga Ssebbanga toddamu kuweewaana kalo mwanyine ekyo kyoli kimenya abantu era mbalabe sigenda kulwanirako ntalo zirekera toziyingiramu choteeka ku brand yo bintu birala nagumye negakagume mwanyine ze tukole kantu kaffe tobana ntalozo siso ne ate nalinwanye ddi njakkaaba era mbira nenkaba negampitamu negambwa nnyinaze wange ne naawe basobola olinawo bankwatira mu booto bagiyita mpendu z'Abaganda n'obasika naye nga ekyamazima mwana gwe weebale kumpagira n'abalala nammwe abampagira nina abantu bange nga bampagira ebyaddala nga bange ddala so kati ate nammwe abampagira mu busuubuzi bambi mwebale nnyo abampagidde mu komedi ebbanga lyonna nammwe mwebale lwakuba nti mubeeramu ab'enkizo ab'enjawulo ate naawe bamuwagizi wange nga gy'oli nga naawe olaba nti oli wanjawulo nnyo mu Ssebbanga ntuukirira enamba yange baneetugibawa ngamba Seba waliwo omwami yava mu Amerika nanoonya omwami oyo so omukyala wa Pastor Bugembe yamundeetera bamuyita Nakai Florence so ne kati yagenze ali kati mu Amerika omwami najja nga anoonya Ssebbanga nyina omwami omutegesi w'ebivulu e Dubai bali babiri waliwo bayita Jobs Link wa promoter ewa UK abo basajja bange siina kye nabawa banda babulabi ninayo Richmond promoter eri kimondi batatwala mu Afirigo Afirigo mugwo omusango ate yangamba ngenda kutwala simuŋŋambireko mayesaba abantu bawulire Ssebbanga mutwale ayagala gendako Bungereza oba ofune bufunyi mukazi Bungereza kumenyeka ne bali Kimondi mpuneyo bufunyi mukyala mukazi Bungereza n'akutwala ate abo bamanyi bwakutwala atajja kwefuga osooka osibe mu paaka ng'okaaba eki babali Kimondi migugu nga visa yaggwako bannaye ebyokugenda era nani nga mukyala yantutte mwanyina zonjagaliza nyina nga onogamba nti basobola okuntwala era gye bali mikwano gyange naye nagamba njagala nve eno nga neetegese bulungi mwannyinaze kati nga baba Richmond w'abantu ate naye bw'anantwala saagala byakubulirayo bannange bye bakola nze nja kugenda era ndani we ndiba ngenze kukola nga process yange ngikoze buki bulungi era manye nti empapula zange nja zijja wano kiggwera wano muganda wange kerekere yansomeramu gyali nagamba Ssebbanga nkulaba e Dubai namwebuuzaako era mugakerekere big up my brother gyali ali okay kati obulamu butambula era nyambalira nagamba wane wasooka waba wazibuzibwa emyaka egi ena nambuuza Ssebbanga engeri gy'oli mu bitwe eby'e Dubai ate okulaba ekintu kitambula ogira olindamu bambi oyo mulungi agamba amazima bambi kerekere wambuulira amazima nagamba si kibi era nkwagaliza newe obanga ekintu kiri kikyatambula topapa jangu sooka omale okuggumira omanye kino nkikoze ogenda ova e Uganda ng'oli okketsu lyakwejjusa era n'abinnyonnyola bulungi nagamba wano emyaka emeka ena nga tonnaba kumanya kiddako nagamba ate nawali bw'otandika okukola era nawo waliwo okusoomoozebwa oba mikono gya gavumenti eri kale life eyo omanyi oba tofunye muntu akunnyonnyola mazima tosobola kumanya ate kirungi nnyo okukola ekintu n'osooka neweebuuza ku baali bakikoze eki era ngamba Ssebbanga sigaana kwamu ebyo ebiseera twali tugenda ne Maddox era nenziramu nenfuna gigi endala era nemukoonako nali ngenda ne Shiba ne Sindiro bagenda mu bbato entumirira ku mukodomi wange tewagenda saagenda anti era balina shows e Dubai na Abu Dhabi era zeza nemesa kati wali muziri nali muziri eze Dubai na Abu Dhabi ndoza ne wetala era netala nnyo umanyi muzisho kali mukodomi wange ye yagiri mugundi bamuyitaani eyali manager wa Shiba yani erinnya Dirisa Jeff ono Jaffa ya mukodomi badi njala linnya mukodomi waffe Jaffa assalamu alaykum muko tukwagala nnyo taata mukama akutuwere nnyo omukisa so muko Jaffa yagirema ne akasajja kalungi kansange Dubai nenga abaddayi omukazi alitwala kalo nagera okulaba mwanyina ze ngajja nako naye gwe obuyonjo nga buuji oba oli omusajja mwanyina za naamusobola semanyi namala naye essaawa ezi naye muko Jaffa mulimu ng'omuntu naye nga musajja munno kati naawe ne weeraliikira temulaba nti mutenda Silver Kyagulanyi
namala ne Bawashiba ennaku bazaalinya nga tuli mu kivulu ekyo ekya Bato eyali e Dubai. Abantu bayonjo, abantu babeera smart. Tolaba nti ndi smart mwannyina naye abantu nga smart ebyaddala va birufe bitwambala. Ate abantu babeera smart nga n'akooyo okalaba akali ku mubiri nga n'ekizigo kye yeesiize nga va mbiro birosho ne bava ekikwemyusa naye abantu abo balina emakinga gye bamakinga shuwa ne banvuma yeyerusaako nera nali sikigenderedde. Waliwo akazigo ke bayita k'abasajja, ekizigo ekyo bakiyita meni ani ki balina bakiyita tetwakyesiigako ngenda kijjukira kati bye neesiiga so byabasajja naye nga byerusa nga byerusa kati nagera wano mu kukitandika sikoko bata bakiyita meni nja kijjukira meni kiruka ekigambo meni kya bbulu kati eyakikola be bana bakola nga zi Carolite simi musajja bangamba bamukongo kati yeyandeetera obuzibu. Kakati tugenda ngenda nkitandika kubanga byabasajja kati nga nkyesiga wano wasooka osooka n'oba bulungi naye gye kiggwera ng'ate oli light nnyo nali nfuuse ngaawo wooli so kati kuba abantu batandika oganisa ebbanga ennaku zino yeyerusa kyali kizigo munnange ate kabinafuna nze okumbuulirira ntolwawo kabanga oŋŋamba by'amazima nze mpuliriza mwannyina nasanga na mukwano gwange naŋŋamba kyeba yali ani muwala wa ku Mpombo bamita Sumaiya mwannyinaze Sumaiya akutumiddeko naŋŋamba ennaku zino mwannyinaze ng'okyuse ne mugamba ate ntya naŋŋamba oyaka oyeruse ne mugamba mwannyinaze bw'ogambye neesiiga bino na bino ate byabasajja tebiriko nti oba blighting kyo kyennyini enkola yakyo gye baakikola nakiinanga ne mu ssimu muno ndi kikujjukiza so munnange kabi yakiŋŋamba ekizigo nenkikola ki nenkivaako era nenzole mu nnomo kati ndi mu nnomo yalaba bugalo wamma babiri ne Shaloni omukyala gwe bayita Shaloni mukwano gwange ye Dubai Shaloni nandaba obugalo ng'otandise okugenderera naŋŋamba nti owedde so kati gaayo oyo bambi ye muyonjo. Mwannyina ekirala ekyamazima ndabye ebintu ebimu oyinza okabasa ebbanga alimba omanyi njagala nnyo bwe tufuna omukisa tunyumye emboozi ezaddala ate ebintu bino bye tunyumya gyenvudde wa sebbanga gwe tuliko ate owaddala reality abantu manyi beegomba abantu tebamanyi gye bavudde naye nze byempiseemu mwannyinaze ebimu nze ngenda bigamba oba owakane oba okkiriza okkirize oba ensi ebitwale oba tebitutte ebireke ye ng'okyaliko ebyo okyali mu kunyumya ebibyo abantu bayise mu bizibu ani uno omukyala yani bisambi yaweereza nude omusajja n'amubulokinga nakalabye nze kennyini bwe yabanyumiriza naye nze kennyini ne ngamba omusajja oyo Kasimu gwe yadde ayogerako Kasimu omulaba yabadde mugumiikiriza nnyo era eyo Kasimu bwe bayita abasajja eŋŋwaŋŋuli abasajja enjasabiggu nze mu mboozi y'abisambi singa ebyo ebintu yali abisindikira nze ebitundu bye ebyekyama Kasimu mugumiikiriza nnyo Kasimu musajja w'amaanyi Kasimu omusajja ayina emmizi Kasimu mu basajja oli musajja anti nze ababisindikira nze nga bwe ntunuulira bisambi nze nyimanyi nyina ensonga zange mulimu omuntu gwe ntunuulira ne ŋŋamba nti kati ono mwannyinaze Zubeida eba ne ŋŋamba buli omu muwa kategole kati nze kategole y'abakyala abagwa mu bisambi bitereka ekyamazima nansindikira ebitundu bye nga bwe mulaba sayizi ye endabika byute ye bwe mukuba mbwe nti akafaananyi ku bitundu bye ababisindikira ndabika bwe nga bwe adde akontola atya shobola katyadde kikontola nnyo ebyo byonoona n'essimu shobola nze sigula simu nkadde nze ngula kintu new brand kyekyanjja ku bintu ebikadde kitwale n'ogula essimu y'abisambi gye yali akozesa
gwe uli enkontola gye yali ekontola oba toguze essimu nze nkubuulya nakubisa bwebwe adde ekontola etya teyinza simu butakontola etunudde muki mama oweereza kye kyakikola ddu anti eba etunudde mu geyeena n'essimu etya ogwo bayita omuliro ogutazikira kati nze n'obimpeereza nandizonzizza ebyo nonkyawako bukyayi ebyo babiweereza obeera musajjasajja obeera kisajjasajja nsobola obbiraba omu gwenza okuweereza munne empologoma eyinza okulya obwomu yali mpologoma ate nempologoma etambula nga eri awo nempologoma etambula nga egaludde enoonya kyerya byebitundu byekyama ebyabisambi watubadde tunoonya kasimu atubuulire yalaba ki temutwala namunoonya omusajja yandiba yafa n'okufa ebyo bikwettira era mumunoonye baaba kali n'otunaku ebyo ebintu n'osigala ng'oli mulamu okay abaana kiwedde abaana ekyokuna abaana anti eja nza abo abali ewaka kakati engaba y'ebintu eno abaana bano bibatawaanya nze sigenda kuba na musika abasika batawaanya nze oba ali bamuwala nze mujja kulonda muntu akulembera banne gwe munaalaba asaanidde kubanga waliyo omuwala ng'omuwala okukwata minzaani kunze sebbanga ng'akyalenjinga n'abalenzi ng'asobola osigala ng'atambuza famire fe tulina mwannyinaffe ali mu Amerika oyo gwe naggambako alikizandu ya Nantongo Kiggulu atambuza famire fena n'abalenzi kwe tukola ki kwe tutambulira kati nze nalabye mu kiraamo kyange sironze musika kubanga bonna baana bange toyagala kwawulamu nti yali asinga kwagala kubanga omusika ono namukozeeko lisaaki ekibatundisa ebintu byaffe lwakuba nti gwe wamuwa nti gwe musika kyokka nga omusika gw'olonze beewaŋŋamya n'alyoka atunda ebintu bya banne n'alyoka akola ki olw'okuba ye muki ye musika kati nze ewange buli mwana muki mwana ba abaana balitula ne bagamba nti ono yaba atukulembera jasi bakulembera sikusikira bintu bali baba mweronde kuba nze buli mwana ajja kuba n'omugabo gwe kuba nze ndi musajja mukozi era mbategekedde naye nga kyensoosa obbakolera oliba obiwandiise nti gundi bano nabawa kino ne bano nabawa kino bajja mujja bagabanyiza ebiribeerawo simanyi wendivira waliwabiriwa ebiribeerawo era nze sikoleredde baana mbwe simanyi kati ng'abazadde abagamba abaana nti ebyo ebintu by'abaana bange bino ebintu bikyali byange n'omukazi gwendibeera naye nga nze ndi mu good life sinnabakolerera baana nze nange siri ku bya kitange mbabuulira amazima abaana bajja kunnettira mbalaba nti era abaana tukubemu akafaananyi mulaba ebiriwo gataliiko nfuufu abaana bagambe tata ebyo ebintu byaffe baŋŋaana okutunda kubanga ozenga obibawa mbu ebintu by'abaana bange nze ebintu bana ebyennina mu bulamu emmotoka yange luba luseewa yange ennyumba yange ettaka lyange nze kyempadde abaana ng'ekyobugagga mbaweeredde nikumanyi kye bayita okuweerera nze abaana bange school fees teri abanja abaana bange tebalina kibatawaanya mbalabiridde na bulungi nze abaana mbataddemu amaanyi era kyenjagala obbalaga tubuvunanyizibwa bwange mbukoze ng'omuzadde era nze requirements be bazeegulira nze sigenda ku maduuka sigenda mu supermarket kibula nkwata miliyoni nembawo ne bagamba mugere mu college ngenda baleeta wano oyogere nabo nti era nze mbabuulirira nze njogera n'abaana bange nembagamba baana bange kino nze kyembakoze eki kubanga ekyo kirabo kinene omuntu omuwa ettaka n'alitunda mwannyina emmotoka ziggwawo bino byetuwooza mbu abaana tubawadde biggwawo neetula wansi buulirira abaana bo yogera nabo enkuza nnungi egyo enjogerako gy'oba otandika nayo omwana akule nti ffe tuli bakozi wakimanyi nze kati era abaana bange be bakola emirimu gyange muwalo wange ya receiving ebintu n'okukola delivery abalenzi be babitambuza biba biwa bakiranti nga bazze mbakuza mbaga tuli bakozi si just tuli bakozi sente ziva mu kukola kubanga ettako jjaddire kamwanyina bajja dditunda mulabye ebintu by'abagenzi ffe bye tuliko nzaawe namuŋŋoona wendi waliwo omusajja nga mutaka sijja mwogera linnya naye abantu abasenze be baliko naye waffe gye nava ekaliisizo nze ne ku ttaka lya kitange era kuliko abantu abazza obuzi nga baganda bange batunda kati bwegamba nti gwogamba nti ettaka ly'abaana ndabamu batunda tiribayambye nabayamba nze nyinayo omuntu gwe mmanyi yatunda ettaka lyonna lye yasikira talina kyakola ki
naye ate omwana w'omuweerera niyeyigira akafumanyina kati akantu kano maama yakakuwa taata yakakuwa naye okimanyi amagezi ge bakusigamu n'obukozi osobodde okamaintaininga so kati abaana bwe tunaabagamba amazima kijja bayamba ize mbategekedde naye sibatunuuliza nti eyo emmundu ebyobugagga bye mbakola ki bye mbalekedde kati we tuva eyo mba maama w'abaana naggambye ali mu bintu tebamugoba naye ye nja kubamu naye nyina kye mukoze eki kubanga era mukyala wange era ewaka waabeerawo kati goyinza omukyegambe tebamugoba ewaka wange na mukyala wange kyeŋŋenda okukola nsaba mukama oba ali kimpa nakirabidde ku mugagga bamuyita hamu ono hamu motors yantuteko na nambuza eyo emityana yazimbye amaka ago bwe yagazimbye gage ye nga tewali mukazi buli musajja akyetaaga n'abaana be ne famire ye nga nammwe abakyala mujjanga bagenyi agamaka ge mbadde njagala mukama agampe nga sinaba kuva mu bulamu bw'ensi eno bwe ndigazimba ge galibeera amaka ffenna agatugatta nga famire ya Ssebbanga ate oli omusajja eyakyongedde mu yeesimidde n'entaana anti eyagula wanene ngenda kutwalayo nkulambuzi kukakasa kakati agamaka bwe ndibanga zimbye ge gajja okuntaasaako okumanya maama n'abaana kubanga tulina abaana ab'enjawulo kati nze abaana bennina bamaama abamu banjawulo kati njagala wali oba naawulirira emirembe nga bonna bazze kwanze gana amaka gange na mukyala wange bino bye tubasibako bano abaana olumu enkwatagana eyeegana ate abazadde ffe tugikola ntogera n'osomba eno abaana n'obajja eno tebakwatagana na bulungi n'obateekamu ate n'ono omukyala kyokka n'omukyala ali bibye emirembe abasajja ffe tugyemalako emirembe gyandibaddewo nze ku myaka 4 gye nnina naye olumu abaami ffe twemalako emiki ate Mariya olumu teyalunsuulamu era nga tukyali ku kiraamu tuzaala abaana ebbali Mariya ki kati nga womanyi tudde ebbali twebuulirira Mariya kyaŋŋamba abaana tubanjule buli omu akwate be yazadde abaweeyo agenda agambe mukazi we Mariya ki kyewankola wasaanyawo amaka gange sirikiddira wakola oti nga nkuba omukazi akamba mama w'abaana twafunyeeyo omwana naye olowooza eri kyali mu kukola naye kyali mu kukola kati nkulaga byebimu ebyamalawo amaka gange ensobi sirigiddira gw'oli wange kwata wano abakazi tebaagala baana betuzadde ebbali ekyo nkigambira wano katambala kange kaluwa ali buli njogera ku kintu ekyamaanyi mu bulamu bwange nga ntuuyana ekyo kyamalawo amaka gange kivula nze ngenda kukuŋŋaanya abaana sigenda bakuŋŋaanyiza wano wali mukyala wange atabazaala nja balaga nti wano waka wano wange abasajja munansonyiwa bino byenjogera mbyogera lwa myaka era ekiraamo kyange mukitwale siriyasi naye si buli mwana gw'ojjeeyo mbu omukazi we agenda mwagala ekyo kyantuukako kyobola nze nga ngenda zimba amaka gange wendi kuŋŋaanyiza famire yange nze olwo ebintu nga ndaba biri nnomo obusikati kambuze gwe mukazi obusungu mu bujja ku baana be mutazaala kuleeta mwana oli agenda mpa amagezi ate saamuleeta namuleeta anti Mariya kyampa amagezi kyetuba tukola omusaayi gwaffe tuguleete gukulire wano engeri gye twafunyeyo abaana yali afunye nga nange nfunye ampaga amaka gago kyetuba tukola tuleete abaana baffe bakule nga bamanyi baani bannaabwe obwana nno bwa bbanga ki myezi 4 mubasabayo mu bannyaabwe ate twabasaba nze nakyogerako na bwogezi omwana tatuukanga ne kakati bamukuba mbogo egwa wala kiki ate yali atuuse n'omwaka guno ngenda muleeta anti yagenda yali aŋŋaana yagenda kati omwana wange adde mu banne bakulire wamu kati munnange anti omukazi mugamba twafunyeeyo omwana nazadde nagasuulira asembeza ati okutu kogwe nti twazadde
Babasinga alina ejjambiya kyo mukazi yali agenda ku ntema ebyekisiru ome okufumita ekiso bwe yamala osembeza ati noddamu yazaako kisooka ove mu kuseka naawe ebintu biri siriyasi oseka omukazi yankuba oluyi abaluso nekambuza abaluso bavaawo ag'ameeru gawa galinze luyi yodayo okuba yasamira abula muli lwaki aba musiraamu era we wasembeza oti mama Katongole ati muwulize twafunyeyo omwana wapapa nawa nekimwa amalusu gatambula gokka paka eno kati atola oluyi oba lukwatagana n'obusimu bw'okubwongo nawungamu nendaba abazungu bana oli omukazi omunyankola akuba yambalula kakati munnange naye nga obuzibu maliyaki simanya ebyejje byaggwera naye nze era abaana bange bengenda okukuŋŋaanya ge gali amaka geggambye ngenda kuddamu okuwasa era ne mukyala wange ndowooza omugole ndowooza owulira jjojja tonderera baana sikuwasizza kulera kati ogenda muteekawa waka ne sikulera baana njagala jje ng'akimanyi kyolina abaana nina abaana naye tagenda beera n'abaana bo waka bajja kuba nti waka naye tazze kulera nti bali buvunaanyizibwa bwe nze ngenda kwekola obuvunaanyizibwa bwange nga taata eyazaala abaana bange mbalabirire ekirungi asanze bakuze era mugole omwana nga biri bye nakola ebyo ebyensobi omwana gw'otasanzeewo nze sijja bakwanjulira bange kisiiri bano b'osanzeewo bengenda okukugamba bali aba bataano Nakafero Anet Kawuki Lukwago Robert Kawuki Kawuki Lodini Nakawuki Lodini ne Raisha Kawuki aba ate aba abaana bajja kuba baana bo naye nga tubavunaanyiza ekyo tukola ensobi gwe kwe kuwasa omukazi mbw ajjalira abaana bo tabaagala ekyo si kirumamu naawe ajja omugole toyagala baana bano naye abaate lwaki tabaagala basanze simanya nti mwe kwe kiva mmwe bamaama mmwe buzibu nawulidde ono maama yakyogedde mmwe ne mukaayana maama gyontakawa mwe temwagala boogera mazima nabagaye maama gyonti adde ayogera mazima oye mutuufu abasajja ffe buzibu omutima gwe yagulaze kyekyo nammwe kyemuli naawe nooli mwanyinaze yaani Brita kati jasi mwe mutuyambako bw'ofuna akuyambako gwe n'olowooza nti bawala n'abaana be basanzeewo kiri ku ggwe naye nze ngamye nze ku mutima nkimanyi era nze muddambe mwekiri nti ki nti maama wa guli mu lubuto ate anti mu mutima gye anti mutima gubeera nerekera okko era nze sinyiigira mukazi yenda mwannyinaze agambye nti omwana w'omusajja simwagala because simanyi oba kyava mu bajjajjaffe oba kyavaawa ekyokubeera nti abakazi tebaagala mwana gwatazaala omukisa gubeerawo kanterezeemu katono omukazi asobola okukulerera abaana baatazaala naye ate tekiri ku buli mukazi nga fe ogamba nti ku musajja kiringa okusanga omusajja atali mwenzi naye taliiyo okuggyako omusajja nga ye yennyini yeyeeterezezza oba kutakwetereza oba kwerekereza kwebuulirira kati n'omukazi akulerera abaana maama gyontaka wali awo matu olina nsobi era naye bakwogerera ebigambo bingi bakola ki nze mbadde nkimanyi bayabo tebamanyi bakyali bato fe bastepu maaza mubalabye ebbanga lyonna tuyite abaana abakulya ku bastepu maaza owulire wano emiranga mwe bennyini muveeyo mwe abakulya ku bastepu maaza mwe mba mubuulira bano wakuli tewakulyako stepu maaza nkwataako mu ngalo nze nange naye gwe ebbanga lye ku myaka gyo abaana bakulya ku bastepu maaza olaba kati gulaki olabye amaziga ate oyagala gafuula ekituufu kati kyegambye nze agenda kubeerawo n'abaana sinnabaggaana naye tozze kulera abaana bange mugole wuliriza tozze kulera abaana bange era tubalinaako toyina nsonga nze ozze kwagala nze n'ebintu byange kubanga kijja kukubuzaabuza eddaame riri siriyasi eyo nga tuvuddeyo
oya bakuziike batya awo suuti kagato kamasaamasawa bakaliko buno njagala osengeke kati njala sengeka bulungi tuzisalangako tuzirekangako wenafiiranga tezivuddeeko mpozi wenfa kati nga kweziri muzirekako naye tebatera ziziikira ekyo naye waliwo kyolama kati nga mirundi yagamba munziike nga nyimiridde ne bagaana kati waliwo nange byenyinza okwogera nga mbulombolombo tebijja kukolaki kukola naye singa sibadde gyekiri ngakedube bamuziika nazo simanyi baba bamuziika nazo naye kamenye ku mateeka bwenfa nga nkyaziina munziike n'enviiri zange nenyina ekyenjawulo muddaame kyesaagala mukole nze nkiramira wano njafuukira omuntu ekisibu ng'ate ndi mufu ati kati biibino wammanga basudde yalaama munziikanga naki ne gita yange tebamuziika nayo abaali bawalaziza empaka bagiteekayo oluvannyuma ng'omuzimu gufuuse omuki omugenzi kafeero bwe bamuteekayo gwe olaba yali aziza omuzigo omutekedde omugenzi kafeero ani omulala awo omugenzi semwanga bamuteerayo sente abandi gavumenti oba yakomplaininga sente kiba kibi okuziika n'omuti ne sente naye ngeri gyali mugagga bamuziika naki n'abalala betutamanyize nkuwadde abantu bemukoze eki kati nange njala mu kiraamo kyange mukiteekese mu nkola kubanga neeyogeredde mwanyina nkubuulira amazima neeyogeredde neesaliddewo kivudde mu kamwa kange teryankase nange kimpulize bulungi kubanga ekitwogeza bino oba oyagala emagombe obe buki owulire bulungi eri gy'olaze kafeero yagamba mu luyimba lwe eri bakusibya obugere bakoze eki mukokwa kulukutira kafeero ne lutalo bakiyimba kafeero yakiyimba muguuni mwalumba ezaaya ne lutalo yakiyimba mu ngomba zange mukokwa nakulukuta nagwera mu nnyindo zo kati gyemuba muntadde kati oba olaba njagala ndeke nga ngenze naye nga ndi mu mativu gye mutukoze eki gye muntadde akayumba akatya kati nga bali abasajja obagamba nteereyo gita nange mwanyina kino mbambi mbeefukamiridde mukinkolere bannayuganda kiyinza obutamukwatako kino ye afe ku nnyo kyakunsabira naye ate kino kijja kukwata kumu abawagizi bange abantu bange bempangadde nabo mikwano gyange maliyaki amooti bambi munyambi muba artist bannange mujja kuba munvunanyizibwako bakomediani abayimbi famire zaffe temukyaziyita omukulu papa misa kisemakula david lutalo edikenzo balamire omukulu robert kyagulanyi seetamu pulezidenti nkusaba taata ekiraamo kyange mukiteekesanga mu nkola nga bali abasajja bwe basaba gita mwanyinaze nga nfukamidde ku maviivi nange ku byenkoze ebimpadde ku ssanyu ebbeere toseka guma jja kwonoona ekiraamo nkulaba ebbeere nga ntunudde mu kamera ebbeere baba Conrad ebbeere mwanyinaze yani erinnya oli mwanyinaze bulita mwe wemuli kuba muntaddeko abiri ebbeere ono baba wangaaliwa erinnya baba Katongole ebbeere ndizeemu emirundi emeka bantu bataano ndi ku bbeere mulinteerangayo neŋŋenda nalyo nga ndikutte omukono wembanga mungolola nja kuba mu suuti ne munkwasanga wano nga ku mutima ne mulinteera wano kati ne munkunukkiriza ne ndiwummuzaako olulimi mulusika ate kati mba nkyayogera ki kabite munjasamya nnyo kati ne muntuuza bwe muti ku nnywantu kozi mba nzibiriza amaaso kikulira naye kati omuyinza n'okundeka ne bwentunula ate mba nkyagamba kyensi mundeke kati nentekako ki olulimi gigamba bwe nti negwe muliteekwa bagenda dijjawa ebbeere hamuyiye ate oba naamye abantu gye bali wali abakazi abatalina mulamwa
kati ngaabo abeetunda mumuwe akakadde ayinza okukazira abantu nga batunda ensigo kati okujjamu ensigo nokusalako ebbeere okimanyi buli abantu abatalina mabeere bangi nga kansa yalitwalira bwereere tebakuwadde wadde n'ekikumi gwe tugende mu paaka otandika okulaba abalinnya takisi nti buli omu ajjeyo ebbeere amabeere abiri tugaba kakadde ojja kulaba waliwo abatakalya genda mu bifo ebisanyukirwamu ng'otadde ku mulyango kanaakuuma akakebera detector kanaakakebera koyitamu ne kakaaba teekamu akakebera amabeere ng'owaabiri yayitawo kujja kulaba ekikumi nga kisigadde ebweru nga kikansa seyaba tebayagala abantu batunda ebintu batunda ensigo batunda ki oli mumuwa ddiiru timunaffe yafudde yatulaamira ayagala bbeere ujja kulaba nga balireeta kati kubamu akafaananyi papa misaki atamu ate abakulambidde kye bayita okukula wabula papa mujjeemu sikakubati papa aziikaziika papa kino ekiraamo kigobe bantuliswala ekirungi ze papa akimanyi mbeerawo era yanneebazaako olulala nangaasa ebbanga weebale naye nze nzijaamu nze nziika nze sijja kusobola noonya bbeere nkubagiza amabugo mpaayo saagala kulimba nze nja kukuleetera silikoni buli mukolo nonteekako ennyo kiriwa ekisanda kino ebbere lye batunda saagala eryo lyembadde nnyonka leka naawe likakumpisa mu maaso mulambo gwa muno guw'ekitiibwa njagala bbeere ddamu lwaki toleka ng'olyenoonyereza ati lijja kwonooneka kyomanenge ngaabahanga muze magala bwe yasimakyana kyekintu ekijja okumpuliza obulungi gwe ali bafudde oliba owulira bulungi ki kati kafero yali agenda yimba basudu yali agenda yimba waliwo ebintu nga lwakwaffe tubiyisaamu amaaso ekiramu ky'abantu mubawe ekitiibwa mubawe abantu bye babasabye emizimu gigende giwummule emirembe agenda okubamu eyo ddiiru agenda kufa ssente kulabanga entu kikizibu nze nkikoze njagala munteereyo kimpulize bulungi mpumule emirembe empozi n'ekirala munteerangayo ne bayibuli tewali yali agisabye naye nze muginteereyo nyina ensonga yange ku kitanda kyange mba njagala kuwummula kuliko bayibuli kati nsaba n'emagombe munziike ne bayibuli era pasita bugembe gwe kyekikyo mutaata bino ebyamabeere byo bireke nayeyo bayibuli banteekeyo nayo ekyo gwoba ompeerero w'amazima oba n'aba worship house ndowooza muwulidde baganda bange ekyo kyo munteereyo bayibuli yange kino kyekyebbere ddiiru ngikulekedde mwannyinaze n'abalibeerawo oba ne ssente zange ezo nziseeyo ku akawunti ezinaaligula bwe tabakaluubiriza muleme kwekwasa pa ssente nzikoze liyinza kugula ssente nga mmeka gwe mukulaba ebbeere simanyi tulina buuza bagalina buli omu bwatunda tereka naawe gw'olina ki mpozi sijja kugira nnyo okukola lugezigezi bakisinzira omuntu aba atuwadde naye amabeere ago nago mulimu atayagagimu nga tegakyali malungi era temumpa nnyo damage kubanga era nange bulamu damage mbadde nazigoba mumpe ebbeere nga bbeere ddala okusinziira ku muntu nga bwe mbadde obanga ajjemu ebika nja kufa nnyo ku ttutu n'ebbeere lye bayita omusununu n'erubalala ne kacungwa nambalaala ye mmuleke kakisiraani ke kabeere akali awo mukazi myaka 6 naye nga kakyasongodde kati mamubwesimisa naye nedda nze taata wange yabuŋŋaana yangambye abakazi ab'ebisiraani aba owakabeere ako tekagudde kali awo wakati oyonseza abaana 8 10 naye nga kakyali bwe kati ako si kalungi naye ekigere mwanyina zikandabe ekikyo kiriwo ekyo masavu waliwo ekigere kino okiraba mwanyina kola buuti ekitaliimu kinnya ekyo nedda kati n'akabeere ako so ansa yange temmala gantirayo mabeere era ebbeere lyenjagala ery'omulamwa waliwo ebbeere eryo eriri awo wakatikati va kuli eryali linzise mulireke eryo eddene ennyo eryo nalyo tulireke ate omufa teri mukutulira eddala olyo mbajja vunda mu nnaku 2 ate mba tawaanyi so kati njagala ebbeere eri wakatikati awo lyetuyise
lyetuyita njagala ddiwa ebbeere erinnya eddungi lyetuyita dayale ebbeere eriri awo wakati fresh dayale kati naye neddala eriddako awo kati neddala libayita ettutu nza ofuna omuwala ng'ali mu ddiiru nga yakavubuka myaka 18 awo 2 kati naagwa mu mulimu ogwo ng'anfudde mujja kuba munkoze bulungi nze kyekiraamo kyange bannayuganda temukyonoona nkisengese bulungi era obubaka buno bujja kugoberera obuwandiike ngenda kufunayo n'obuwandiike okwongera okukakasa mwannyina naye nabuno obuli ku ntambi mubujjangayo ate mubuseeko mu lumbe lwange abakungubazi saagala ate beekwase manyi nalabye abantu beekwasa nnyo bamale kuleeta gundi bamale kuleeta mukwano gw'obwegindi lufootose bino tebiriimu kapere tebiriimu ani muganda wange wuli katongole abeere ku mirimu gye gwe teeka wali tv ennene kati omulembe gukyuse teekerako abakungubazi ekyamulumbe lwange teri kaaba munserebuleetinge mbabuulira amazima gala nga obulamu bwange mubuserebuleetinga munjagadde nga ndi mulamu nze sibanja bawagizi nagaye nasanze omwana nga yeekubye ettatu yasenga sebbanga nze ndidde ebintu ku linnya lyange nfunye ebintu ebirungi n'ebibi abantu bampalanye lwalinnya abantu banjagadde lwalinnya byonna mbibalansinze naye nsinze kutwala basinga kunjagala muli batono waliwo eyambuuza mbu otegeka ekivulu ofunayo bameka beba abange omanyi waba oyagala omanye nti oli w'amaanyi ebintu bibiri weesimbewo oba nedda maama weesimbewo oba kola omukolo oba kola ekivulu awo olumanya nti abantu banjagala kati nze abantu abange nabamanya dda nakakola ebivulu ebi nakola erweza ku lyozibba nenjikuba negwa wali nenjifunza nakola ku Georgina Gardens nenjikuba negwa wali nenkola ku Big Zone enansana n'omugaggo babambi yalagawo oyo nenjikuba Big Zone nenjifunza nenkola kawaala fe bakiyita izone nenjikuba nefunda anja bantu kati mwe abatanjagala buzibu bwammwe nze abanjagala nabalaba kati olumbe lwange mwe abanjagadde mwebale muleme kunjagala nga nfudde era nze atampadde nga ndi mulamu toyina kyoŋŋamba nze omukyere abantu mulye ennyama mulye temukaaba tolaba nti ndi mulokole olumbe lwange banyibbiya kubanga kyekibasanyusa kubaako olugezigezi eddambe lirimu olujanja lungi si lujanja mwe muli onnoonya ebbeere muli abantu omuntu ayagala kwenywera bbiya nze abantu balye n'embizzi tetujja kujja bebeerayo eno ebbali neno bulijjo gyoziika ebaayo lwakuba baba tebagitongoza nze ewange njitadde kyere ekirungi omusiraamu si yagisaze mwe mwesalira ebintu byammwe mulye ate olumbe lulina buzibu ki ekirala ekisembayo emusiki mujja mumikisinga njagala gospel okusinga ku lumbe lwange baze enyimba ezijja okumpuliriza obulungi manyi gospel alina ebifo mwakolera mu mbeera embi naye mu mbeera eyo bweti gospel yabasingako kati naze nenyimba endala ezisanyusa abantu era nze tojja kugaana kuyimba luyimba lwa papa misa kisemakula kano kayimba kange abawagizi bange ebbanga ddene mwebala okuwagira nakano kensinga okwagala ennyo keyagamba gyenvudde ani bwagamba ezo papa muziyimbe nze olumba oluhage tetuliiko ebyo bwagamba noba teryagamba tobe bwagamba nogaggawala nekano bakakuyimbire munjagadde nnyo kekati kengembe akabawagizi David Lutalo muyimbe tayimbe ngumba muziyima ati zonna zigenderawo ate agenze aba alina okujjukisa abasigadde oti omuntu alina okufa kikyenakisana eddame njagenda ndyongeramu mulimu byesitayogedde naye kati awo nze mba ngenze nenumirizamu abatanjagadde nga siri mulamu ku lumbe lwange mujje naye nze nja kubambalaba temunjagadde mwe abanjagadde mugire kushiwa ddiini nti akasajja tukagadde kagenze kaki kasyamufu so ntumira ku baganda bange bano wammanga nzizeyo mu business ati kati ndi kuba Dubai aba SRT saloon waliwo abantu nga bana abo balina screen nene mwannyinaze batuteekako ne balaba
totegedde kye ŋŋamba nti eyo saaluuni balinako YouTube bateekamuko executive media bateeka executive media ne batuula ne balaba si bokka n'abawagizi abo abakolamu ne bali mu kukolako eyo saaluuni bagiyita SRT saaluuni eri ku hotelo bagiyita banana hotel abamanyi aweddeira ku banana hotel aba SRT batumiddeko so mulimu mwanyinaze ali ku counter bamuyita gift mwanyinaze tukutumiddeko nnyo yakwata sente tugeze omaze okusala wali enviiri nojja ku counter yakwata ki sente tulinawo asala enjala bamuyita kase tukutumiddeko mayiba nekyala kyeru singa tekyali kyankima kase kigumala kase tukutumiddeko tulinawo mwana mulezi gubayita Peter Nsubuga tukyaliko SRT be bakolamu anti nyina omuganda wange Roja we yankola kana akalevu wala nsaba ngonyiridde ekirevu ngoyaka muganda wange Roja obikola nekikumba yangambye yandabye mu matayi ayina obusaati nagamba wafulumye naye kano kabadde kagenda kupasuka pesa ageze bugezi kakuleseewo tukati baba Roja ndowooza owulidde mwanyinaze tulina omuganda bamita Saalongo okutumiddeko nnyo so mwebale kutunjagala n'abalala kwamu naye abalala sibamanyi mannya tumirako waliwo omunene mugabi mwanyinaze omunene tukutumidde mutolere ku salaamu munene mu sayizi eyaliwo tukutumiddeko yalabirira saaluuni abeerawo mu saavisi ye buli kaseera kyekiganye kyekikoze kitya tumiddeko manyina kuba erinnya sirimani ye ya Seba tugende so bannaye Seba eyakago emirimu gitambula bulungi nnyo era nsaba bannaye mweyongere okumpagira mumpagidde ndi musiimu naye mweyongere okumpagira lwe mumpagira nange neeyongera okubeera creative neeyongera amaanyi okugaziya ekintu kuba kati mwanyina ne ku mazzi twatandise okuba nti tusuulayo ebintu andi bakiraya nti badde bajja nga balina ebintu ebinene kati nga bagagga bange abowakiseka abasipeeya kati abantu abajjanga ekintu kyalina gear box ya motoka ate nga teyita ku nnyonyi olw'obuzito eri mu kilo 10 kilo 5 kubanga ennyonyi ekola standard omugugu gwa kilo ameka 3 so olinajja nga alina firiji ng'ezitowa nnyo waliwo abalina zi TV ennene kati ngazi eba inchi 85 nga waliwo inchi eya 10 95 kati TV ezo tuziyisa ku nnyonyi eya kago kati nkwatagana ne muzeeyi wange bamita Magezi Express kago na nyambako nze ndeeta omulimo ye muzeeyi n'agukola olw'okubanga guyise mu Seba eya kago twaswampinga business wamu ne muzeeyi Vian era wa Vian eya kago bali awo mu kikanula so emirimu gitambula bulungi n'omuganda wange Ibula IBK so mwebale nnyo kikwasaganya kati nyina ate oyagala kutikka motoka otikke motoka kati mu Seba nkutidde ali kampani emulimu egulisiivinga era ne tutikka nkwataga ne basajja bange abasifco sipingi kago mwanyina nzogenda kunjigira esifco sipingi kago haji salamu aleikum so kati binate bya Seba eya kago byo mwawagidde mutumire ku mwanyina zeri tisha yape ne Seba ne tisha munange je baliko senga no bisambi bitereka ate na yesebo kati na yantuma baba nabo buwala mbatwalira abakolako bisambi bitereka go wabadde naye ali mu kujjanja baana babe Dubai bana Uganda abave no so mama bisambi kati ali international ne muganda wo yali mu kizigo ani Sheri Matovu era neze mutambuliza era ne bigende Dubai bakiraya nti ne babifuna so nyina ne mwanyina ze gubayita Fatia mukyala gundi nno ona ali muganda wange ali Canada Wisdom Kaye Fatia Mumanyi era naye bambya package ze ezabakiraya nti be nenze batwalira waliwo ne Senga Birungo gwe ekintu kino nakyongeddemu amaanyi era nkwatagana ne boutique ya kabiji bayita Lady Bird era nabo nze mbatambuliza bakolera Lady Bird si Lady Bird
Lady Bird mbatumiddeko nnyo ewandege yaawo so ebintu bitambula so ekyamazima kati mwe muneesige mu ntume ebintu ebyo mbijja e Uganda ne mbibaleetera e Dubai amatooke nga ogyeko ebizigo na biki baddagala naye amatooke ebijanjaalo mu buli kika ebinyoobwa ebyennyanja enseenene obutulo obwaffe anko biko gwe byolabanga ebitasoboka obutulo obutubupaakinga bulungi tubongerako omutindo bukatunkuma babulya entula ezo ezaffe eza green ennene zona nzitwala ntwala obutiko obwaffe ntwala mukene nilwakuba byentwala e Dubai si bye bino ebyokujabulajabula tuba twabyongeddeko omutindo tubirongoosa bulungi ne tubyoza ne tubeera nga tutwala ekintu ekyomulembe ennyo kubanga nze samplayinga mpombo African restaurant kati mbatwalira obutunda olina okutwala okatunda kamasaka akalungi kebanaakamula oli naalya twala amenvu aga banana ntwala ekipooli ntwala amawogola ez'emberenge ebinywebwa ebirungi ebisiike so ebyo byonna byentwala e Dubai bwe mba nva e Dubai ate era nendeeta ebintu mbasuubuliza mu abasuubuzi abali ku Galilaya abali ku Majestic Ham Building Majestic Plaza wano ku Nabukeera abantu abo ab'amasimu mbasuubuliza abayagala zi laptop abayagala spare w'emmotoka ngende Sauja ne muleeta abo wakisekka nze ndeetedde ebyomukyala byakatuuka gubayita Joy Powers obireese kuva Sauja mbireese kuva Sauja nawa ne Dubai agula kwa ali mu bya malidadi oyasubula malidadi ebiwowe ebirungi eby'emmotoka zi seat cover musajja wa shidi nze mulina nze muleetera ebintu longo windi ne Sauja ojagala mwannyina mbatumiddeko ababeere Sauja munzikirize ntajja kulekerawo kusiibula bantu ngenda muta enamba y'essimu eri 0783 94 4206 0783 94 4206 engeri gye nyina nti kati ndi ku employment nyina visa gundi yange enamba y'e Dubai lwakuba mpanvu kati eno eri ku WhatsApp bw'ojja mu inbox nga kushayalingira enamba y'e Dubai nga twongera ate ekintu okuwayaamu naye nga neebaza mwanyinaze bambi onyongeddeko omutindo ontaddeko ettaffaali temwagala babyogere bwe tumala ovaawo oba ne tujja eno nga tubavuma mwanyinaze ennaku zino ndaba okyankalana n'abantu abantu abamu nti abantu balinako ettaffaali ali mwanyina nze sobola lwana ntalo abantu laba balabe nze nkubuulira ekyo kyokola oyina ekisa nze manyi nange tuyinza onnyiigagana abantu balina obuzibu bumu gwe tebakulabanga muntu omuntu anyiiza tekankuweeyo omuntu leera gwe nnyiiza ate nga kyali wange nyiiza David Lutalo bino bye twogerayogera njokya olumu kanjogereyo akati waba David akamanyeke yanyiigira kuba yansonyiwa yakusonyiwa David tamanyi kunyiiga enteekerezo nali nnyumya yalina omulenzi edda gwe bayitanga Trevor nga yamutegeera ennyo mu bwene ebya stage biki byonna ngiye muntu amuli okumpi omuyambi we kati baba David oyo Lutalo ayimba nnyo ku stage nga bamanyi live eyo kati yalina bw'aba agenda ku stage bamuleetera microphone eye gyaba agenda okukozesa enteeketeeke talina eri space nnyo ne waba agenda bamuteekera nga omanyi omuyimbi bamuteekerateekera microphone kati omusajja oyo Trevor yali yamutegeera nnyo nze munze kuba muliraanye kati nayogera ekigambo nga kyakusaaga so bambi nga kimunyiiza nemuga baba David amaanyi go gonna nakyogera nga nagamba nti amaanyi go ono omusajja oba yagalina kale nga biringa byamugamba nti tali yekka naye alinayo ekintu kyakozesa ekirala ate ono yakiina oba empewo ze oba biki kyali kyajambeera yakweraguza kajjukira mulokole nnyo kati mu mbeera mwe nakyogerera yanyiiga bambi ne papa misa kisemakula namunyiizaako wayogera kyate ku papa era papa asaba kunsonyiwa taata manyi wanyiiga wansonyiwa naye saakyogera nti kyenali njagala tuba tuli eruweero mu show ya David Lutalo akikuba nnyo papa mugamba anti kati papa ojja ove mu restaurant mu mmere oddemu okomayo eno mbivu nambuza ekibuuzo omanyi ssente ze nateeka mu restaurant kale nakyogeranga kyakusaaga kale ate bwe nabda engulu nga amaze nga ndaba anyiize nenzijukira gwe ssente abo abasajja bayinvestinga mu business
papaze sport eyo ogiraba ne musente empitirivu so kati bwe nakyogera ndaba papa ng'anyiize papa nsaba kunsonyiwa namugamba ojjo mu mmere oyongereko mu music kale enjogera gye nakyogera tekyamusanyusa naye nalaba nga gayanyiize nalaba papa ng'anyiize oba omuntu oba omunyiizizza kirabika ekirala ne pasita Bugembe namunyiizaako era nagera nentegeka ekivulu abantu namuwa bino nategeka ekivulu Sula bwayi yagenda n'alanga nga tetumukonfaminze kimala nakubira abayambi be nakubira na Damasiko mmanyi musajja Damasiko nampa date kandi Damasiko bampa date nga Musumba takola ki tamanyi tutuka ku last tumukubira Musumba ambuuza wayogedde nani ne mugamba ne Damasiko ngolumaze okubira sister Ruth Matova atusiza amawulire wa Musumba nze manyi kyakoze eki kyawedde nebyagenda okuggwa nga Musumba akoze eki ninga musajja wange kyegamba nga lwaki sebanga walanze nga tumaze kuŋŋamba wandibadde osooka kuŋŋamba gwekima oli musajja wange wali oŋŋambye ekineŋŋaana nebuganda nakubidde Damasiko naga Damasiko ate yansalirawo so ansa yange abantu abakulaba ng'ensobi teri muntu atasobya teri muntu atanyiiza teri muntu gojja kubeera awo bubeezi nga temufunye mu kusobagana kyeŋŋamba abantu baleme kulabanga malayika abantu muleme tulabanga ba malayika wabula naffe tuli bantu era ng'abantu abaki abalala muleme twetika muleme tuwalana nnyo manyi nasegenda kukulwanira akakange kakomyawo era bannange tweyanzizza nnyo mukama abawo omukisa mweyongere okunjagala yenze sebbanga wammwe ow'ennaasana musiibe bulungi mweraba